Otunda ki? Obeera wa? Oli muwala oli mulenzi? Omwana ono musanze essaawa ziri mmeka gye lyawo ku ssimu yo? Ssaawa 8:32 musanze wano e Nakitutuli e Mukono ng'akkirira agenda waabwe wa Namaliiriiri. Omwana zino ssente zonza azimuwadde, tatunze wadde, bamuwadde stokisi ziizino mbw azitunde asobole okuddayo ku ssomero. Kyannaku nnyo, kyannaku ddala. Musanze atambula yenna ng'atintima empewo emuyiseemu, atambula addayo waka. Ne mubuuza mwana gwe olaga wa? Nti Kabimbiri. Yo gy'adda amanyiyo naye bannaye wala. Okuva e Mukono otuuke e Kabimbiri distance nnene, omwana wuuno akankana. Kale ne weebuuza kati bazadde ba ngeri ki? Okutunza omwana osomera wa? Wa? Bwegiire. Osoma kiraasi ki? Katulabe bye baakuwadde okutunda. Bigyemu tulabe. Kati ezo za mmeka stokisi? 15,500. Tosalako. Kati tonnatundako wadde. Kati ssaawa 8 guuguno gwa kiro obadde ogenda tuuka ddi e Kabimbiri? Ye Kabimbiri omanyiyo? Taata wo ayina maama wo gy'ali? Taliyo. Mubeera ne taata? Ndowooza ensi mugirabye weetali nnyangu. Mwana wuuyo muto. Zino ssente obadde oyinamu wadde 10. Olidde ku mmere olwaleero? Tolina kye